Ye Besigye yagambye iki ekisinzira okulemesa Uganda bayivu kubanga tebakolera ne dekola naye abatali bayivu bo bakoze ebi basanidde okukola bye bino bye tuliko bwe walabye ekiri e Kasanda walabye ekiri egindi Iganga tebazimbye yona ekitebe be batali bayivu be bazimbye ekitebe mbalala awo ogamba nti si bayivu Katana omumanyi Bubongo yo mumanyi gundi ani ono Dr. Zedriga obamanyi abo basiru omanyi tutulira nnyo ekikuki tujja ne tutunulira ekyokungulu ne tutagenda omanyi omuntu asinze okutambula mu gundi mu parliament genda mu Hansen nga ojja kwesanga ayokyezza amalwaliro nga 10 asinze okutambula ali ku opposition okuno ne sente y'omusolo ng'atambula butambuzi kugenda ku mujjanja kugenda mu zino trips ali ku opposition ate ayogera nnyo bwe bagaa nti ayogera nnyo sembali manyi Nambooze yatambula nnyo subhanallah ye Nambooze ali mu gavumenti abali ku opposition nze nkubuulira bino ebyokugamba simanye oligoni muyivu oligoni tebalina kye basobola kutuusa era okugenda mu parliament they just legitimize the government netwali kisobola kutuuka kati wano bagamba basibiranize bawuzisibwa muki mu court martial ebaali kirusa etteeka lyasigalayo naye ate tebalwanira bakola ki bwe basibye nze nakuŋŋamba omuntu avaayo ayogera bw'atyo musibayi gundi ne balejjayo gundi ani Seggona ne baleeta ani Walukagga abadde mmeya genda obuuze byakoledde abeeyo ate be bamulonze bawadde Nina Rose kibi ki ne bawana Bosha ate kirala mwekugamba kansooke kubuuza okugenda mu palamenti kyetaagisa ki senior 6 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Akutandika ne Dr. Shirafu tugenda kwogera ku nsonga y'entalo. Kululi yaleka tusuubiza okutubuulira engeri Uganda gye yasimattukira awatunuulira ati okulwanagana ne Kenya. Ku mulembe gwa Amini newankubadde nga juzi General Muhoozi yagamba nti Kenya agiwe essaawa 2 mwezi aba amaze ogisabula. Naye Kenya nekikwata mpola ne President Museveni yeetonda. Olabye awo Kenya bwekikwata empola ne President Museveni yeekola ki? Neyeetonda. So njagala osooka obuuze ku batulaba. Bannange abatulaba nze mbalamusa nnyo n'ekiramuso kya Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mbagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninekesa emirembe gibeere gye muli. Mwebale kutuwagira, mwebale kuwagira kwezi media. Nze bannange ate bagwedde gwe bukka. Buli lwembeera naawe nenyumya kuno akatabo. Kati eriyo Dr. mu America. Kati waliwo n'omukyala Susan ye yampadde kuwandiika kitabo kye. Yakuwadde mulimu gwa kuwandiika kitabo? Kitabo kye jjukira sikiwandiikira bwereere awo wanbadde. Kati yatuula n'akunyumiza. Ati kati of course mpandiika bibye. Naye kati nze nembinyumisa. Oyinza okuba ne story ng'enyuma ate neekulema okukola. Kati ekyange bannange oli kiwandiika kiryenkana kitya obunene kyange nga kyamaanyi. Nga nakamala naye kyo nakoze nnyo natadde mu buteesi okwongeramu ki bali abaana babadde bawandiiseko ekisinga ki bakiwandiise kati nga nze nkitereza kinyume. Okyeditinga. Bamuyita gundi nani omwami mulamuzi muyita Yunusu Senyondo we Masake awagenda kweza emyaka 10 nga 25 ekyange nja kiwandiika nga nkyali nembavu November
naye kati okiraba ekyo omayinza we namula buli jekedi emyaka 10 egyasooka emyaka ejyaddako 10 emyaka kati kino kirimu dekedi 10 bwe bunene bwakyo kinene buli muntu alina ekitabo kinene bw'abeera emyaka 10 n'oluli w'emyaka 10 ebitabo byabwe biba binene kubanga bonna eddakiika ziba zenkana ze bamaze ku nsi kituufu togala agamba nti kinene nti ki ekyange kinene ebyoyiseemu naye ssebo buli omu emyaka 10 egyo by'abayiseemu biba bingi nteeka okuleka ekitabo wewandiika bange bwe sireka ekitabo kijja kuyisa mu by'abaana bange ate bo ne bwe kiba tekibayisizza ki bubi oba otukoze bubi nteeka okufuluma ekitabo wasimanyi kambuuze gundi yaleka ekitabo ekiki omugenzi Tamale Mirundi olaba naye nga yawandiika ebyabalwanyi naye teyalika kiki naye bagezaako kukikola kati era bagezaako kiwandiika buwandiisi ate olaba nti kati bamuwandiikira naye ye teyawandiika alina bye byatakola naye waliwo emboozi ate kati nze gye nnyinza okukuwa nga ggwe kennyini ki nga bwe twavuganga obugaali ne tugenda e Rwanda ekooki ne tubukweka mu nsiko ate ne tubako we tugenda okiraba kati ako gwe bw'oba tewasikakunyumiriza bw'oyinza okukategeera ne batutwala entyagi obugaali ne tubulekayo teri kinyuma nga waliwo embuzi awo kati waliwo embuzi awo otandise okwana omanyi bwe obuwandiika ekitabo tekyagala ate oteekemu bya nnaku byokka oteekamu kati ebyo ebyaliwo awo batutwalako emisinde mwana wo tajja kubinyumya ne tutomera embizzi munnange n'agwa ne yeefuula embizzi teyamuluma embizzi yakaaba naye ng'eri mu lusuku ebyo nze kyekitabo ekyange kijja kumpoomera ate nange kennyini naye nga gwokinyumiza kati bingi nnyo mukulu Tamale oluusi yabanga open n'ayogera naye biri bingi nnyo ebiri eyo ate era nze bwe mba kati mpandiika ekitabo kyo nsooka nekugamba nkwegayiridde wandiika highlights zonna ate bwe ngamba highlights sitegeeza bya ssanyu ebyakuluma ennyo n'ebyakusanyusa ennyo byonna bibeera obiwandiike gw'osooka obiwandiika obiteeke wali kati ate tutuule onyumiza esitori era mba wakusiiba wano era bwe tugira nze yo love and trust naga omusajja ate ye nga yantandikira kukukola ki kukuwasa kwe naye yantwala yampita Kenya nansasula mu Hilton Hotel nanyumiza ennaku ezi 2 naye akatabaako love and trust so byebyo abutabo bannange mpandikira bannange abantu kubanga bannange buli otunuulira olugendo lwo n'olutunuulira gye luvudde omuntu n'asoma akatabo ako alaba ng'omuzannyo gwennyini oguli ku stage kati kakusooka nkubuuliza olowooza emizannyo tugijjawa oli ajja n'akubuuza mpandiisa ekitabo n'akubuuza naye bino byaliyo of course siyinza kuwandiika bitaliiyo era bwe tuba ku university ng'okola research bakusaba ekintu ekyo bibliography bibliography ekitabo ani bino wabijjawa teriyo kipya kwezira olira bampandiise nempandiika ekisenge kya Allah nti ekisenge ng'ogeraageranya ebiriyo ng'omanya ate by'otasobola kulabayo omuntu ogugenze teri akusobola kuwandiika kipya tekiriyo abantu balina buyino abantu balina buyino ate Allah buli omu yamuwa ekyokuyitamu nagezaako emboozi eyo ginyumya ku Kasuku live naye abantu banyumirwa emboozi ate nga naginyumiza eddakiika 6 kati ate bwewandiika ekitabo kiba kitya wandiika ekitabo luliddayo nyumiza nagano nenyumiza mugaa nti okimanyi nze mba ndi e London essimu nga eno zitandise olwo serotere etandise kati nengula ka Ericsson obwali obwa eriyo nkomewo eno n'akasimu kange kati bwe nkakula eri nenkateekamu ki ne bangamba ogikyajinga ekiro kyonna kati enkya nekola bulungi n'olyoka ogijjako ng'ekola bulungi
nagendo gijange ekoze ekijjudde bulungi nnyo. Omanyi kye yateekako? Ne ngamba insert sim card. Nze natya abazungu. Ne ngamba ati esimu emanyi n'erinnya lyange olwo eri bampita anko simu. Gwe n'olowooza egamba simu. Egamba nze insert sim card. Kakati ne ngamba kati nina okugula kaadi eyo ngiteekemu kuba nabuuza kaadi naye nkomawo kuno nga njagala kumanyi nti nina kuteekamu ki kimanyi nti eri eŋŋamba nti teekamu kaadi ya simu oba eyandi. Kakati ne Abe yali akuze kyanawona kuba nakimanyirako Abe yabayo yagamba nti kati tulina kufuna sim cards. Ngamba kumbe sim card ebeera awe mutegerera sim card naye nze nali manye simu eri kunze kakati nze gwemanyi nti ne Abe ebeera Abe card. Buli omu abeera naki n'erinnya lye Abe card Mariam card nze nga bwe mbirowooza. Kumbe okuyiga tekukoma bannange senso balaba emboozi eyali buzibu. Kakati mukulu simu njagala osooka abantu obawe ennamba yo nga tetunnagenda wala. Namba yange bannange namba yange eri 0756 12 65 15. Eyo ennamba eri ne ku WhatsApp. Bw'oba weetaaga bitabo oba kuwandiikira kitabo oyita okwo inshallah. Okay. Kale wetu tutandise ne mukadde waffe Dr. Ashraf Ssemwogerere wabula nyongera obbajukiza nti naba Genuine Estate Wakiso bakyatunguza ettaka okuviira ddala ku fuuti 5 ku 10 okutuukira ddala ku fuuti okutuukira ddala ku acres ez'enjawulo. N'olw'ensonga eyo mujje mutuwagire ku Genuine House tujja kuba nga tutambula bulungi. Era leero tulina n'obutabo bwaffe bwe tugenda okwogerako. Obutabo weebuli bwe tunaba nga tumaliriza program obutabo obwo bwe tumaliriza nabwo. Tukubire ku simu 0753 mukaaga not 799 oyogereko n'aba Genuine Estate wali e Wakiso. Kaakati mukulu Dr. Ssemwogerere ensi zonna oziraba oluusi zibeera ku bunkenke. Joseph Kabila ate Tshisekedi gwe yateeka mu buyinza yamusalidde omusango ogw'okuwanikibwa ku kalabba. N'obuuza gundi kwako essimu eno n'obuuza nti nno kiki ekigenda mu maaso. Bwe twava wano watusuubiza okutunyumiza ku lutalo Uganda lwe yasemattuka lwe yaligenda okulwanagana ne Kenya. Kiki entabuka yali evudde luddawa era ebintu byabeera bitya awo we twagala abantu baffe tebamanyi kubanga bagenda ne balaba ebiriwo kati ne baga nti abate bibeerangawo. NRM erina bambega mu Nuupu ne Nuupu erina bambega mu NRM. Kakati balowooza bipya. Njagala katandikirawo wenyini kyogambye nti NRM erina bambega muki mu Nuupu ne Nuupu erina bambega erina y'abagibegera ate si batono kati waliwo kino okujjako Amin mu 79. Okimanyi nti abasajja abakomboozi bajja nga wano wonna batula Moshi era ojjukira Tanzania bagiyita Moshi Spirit omwoyo gwe Moshi bajje bakole ki balwane ne balwana ne bakuba emmundu. Naye eggulo limu baali batudde Moshi olulajja bagenda okuwamba olulajja. Kaakati ne bawamba Kampala ne bayingira Nakasero Research Station research station Nakasero gundi yali research bureau ya Amin state research bureau eyo awo mubatira nyina abantu abo Nakasero danjo yawo. Kati Faruku Minawa ye yali head nga kati bono olaba omukulu wa ISU. Faruku Minawa ye yali ki omukulu wa state research. Naye meeting gye baali batuddemu e Moshi bayingira mu ofisi ya Minawa Faruku Minawa olwadduse minutes za meeting gye baali mu Moshi bayisanga ku mmeeza ya Minawa bana abawamba nga zatuuse dda
kale buli ludda julina bambe banabo beewuunya yali gino muguru sisimu bwatyo owa Tanzania yakulira ekikosi ekyo ekyejja okuwamba gundi yaliwo Tanzania kati bwebo bwe bayita obujeekera saidi zonna bw'otagamba nti buli omu ali awo akwagala tekisoboka era obigabo bw'olaba oli awo abasajja Abaisirayiri ne babega Iran naye nga aba Iran benyini be bakola ki wetwebega kati Kabila okumuvaamu tekyewuunyisa owulira kati leka nkusuubiza ekintu ekyo kyokugamba olutalo lwa Kenya kati batuuka Amin mutuufu ye yasosonkereza Kenya n'agamba nti Uganda yali eyita eri kutulukana n'akuba ne maapu empya Uganda yali komanga teriimu busondasonda n'akuba layiri okuba eri kutulukana n'agisa wansi eno ku Victoria era Victoria n'atabawaako n'abagamba ngenda kulumba ki kati ne batwala ekintu ekyo nti Amin byakola biringa bya kiralo era Amin n'asembeza amagye ne gajja ku nsalo gundi Kenyatta n'agasembeza ng'amanyi sawa yonna ng'amanyi kyo anti papa kimanyiye uli mulalu olwamaze n'okugamba n'abantu abakola ki abalya abantu atyani Amin nze nali ndi awo ngoba mu P7 naye amabulire ago nagalaba ku TV Mungu yansaasira taata wange yagula TV mangu era nga Amin ayimiridde asaze olugundi olwo olukolobozi olwo kakati bw'asaze olukolobozi olwo embeera n'etabuka bw'esaze olukolobozi ensalo n'egiggala Kenya n'esala n'eggala ki Busia n'eggalawo ate ng'ekyalina Busia yasala Busia kubanga yali emaze okumanya ono agenda kusembera alumbe atuuke kubanga olugundi bwalusaza kumpi nga lwagala kutuukira ddala eri ku Rift Valley ona ayagala woowe kakanga byakola bw'oteeka mu context ya leero era olaba nti omusajja alinga mulalu n'ayolesa ebyokulwanyisa wano yakuba saluti bwati essaawa simanyi zaali kumpi 6 ng'ebyokulwanyisa bisala biva Wandegeya nga biva Wandegeya oba eri byava Bombo ndowooza byava Bombo ebirala biva kubanga ebimu byavanga Kololo ne bijja ne byetulula gundi ye yali awo ku City Square Amin bikulwanyisa biyitawo nga bingi naye yali ayoleseza ki Kenya amala kwolesa okutiisatiisa omulabe gwagenda okulumba nga gundi bwe yakoze ewe China yayolesezza okutiisatiisa America yayolesa ebyokulwanyisa noono n'ayolesa Kenyatta n'agamba nfudde musajja mulalu laba ebyokulwanyisa bwabikulumuludde agenda kunkimandye bwe batyo kubanga ye nga bamanyimu talaba mu bantu kubali ate n'akatabo ka drum kalinga kalyanga kamagazini kamuwandiiseko Amin te muzibu so olutalo lubindabinda ayolesezza ebyokulwanyisa ensi yonna ekankanye era Kenya Kenyatta n'asembeza ki amagye naye amagye n'asembeza amagye kuma ensalo meanwhile eno Uganda nga tekyali kiva Kenya kujjawo Uganda jukira n'amafuta gye gayita Amin akatabo we kalina n'omusimanyi nakafunaku nga Amin avuga kagaali kyamafuta gabuze Amin akola akavuga kagaali kakati bamaze okuggalawo abantu kati waliwo omusajja nno mugundi mukyotala omanyi abakyotala Kenya ayingira Tanzania ayingira Uganda ayingira ne gundi ayingira naye baali bamuyita era akyali mulamu Mikidadi Sadi akyaliwo
naye ngaawe Kasese eyo mbakyotalabe Kasese bana bazaalibwa abayindi abakola leerwe ndoza beebo Mikidadi Saadi ng'ayina amaka e Kenya ayina amaka ne Uganda kati Mikidadi Saadi oyo Amin ngayagala nnyo okunyumyana naye muntu abanya ate Oluswayiri ate Musiraamu ngaho batambula bulungi kati Mikidadi n'agenda Amin Mukama wange kati amafuta tewali buli kimu kikola kigaanyi lwaki toteesa nani ne Kenyatta namugamba tinze muzeeyi mukubira takwata simu yange Amin yagamba mukubira muzeeyi takwata simu yange kyava muganda bwe tugira oteesa Mikidadi Saadi jukira alina amakawa Kenya ate nze nina omutawa nze mukubira simu takwata kakati Amin akkiriza nti nteesa yali asobola n'okuteesa bannange mmwe Amin mumuyitira gundi naawe okiraba nti baasiiga Amin enziro nga bamuliisa ki n'abantu kati Mikidadi Saadi kye yakola n'agenda e Kenya kakati mukyala w'omu yali Kenya waliwo mutabani wa Kenyatta atali Uhuru nimuye naye abatabani abakulu abalala bamuyita Peter Kenyatta Peter Kenyatta nga ye deputy minister owa foreign affairs kati Mikidadi n'agenda n'amulaba namugamba Kenya kati yasooka Mikidadi Saadi kati Kenya waliwo minister wa internal affairs yali musajja nga Musiraamu Mikidadi Saadi nti mumanyi nti Uganda batukola bubi bagenda kujjako omusajja waffe yamugambisa bya ddiini omusajja Omusiraamu kiva omuwala nawe batyo omusajja mulalu nedda si mulalu musajja Musiraamu awo ekyo kye kikulembera kati oyo yatuukirira minisita mutabani wani wa Kenyatta nakati naye bangambye nti gundi Amin ateesa genda yuko namugamba ndeka sigenda kulinnya wa Amin kati Mikidadi n'asobola okusisinkana ani Peter Kenyatta namugamba mukire tuterere entalo zigenda tukuyamba ki bazeeyi bandiseseza ko Mikidadi kakati gwe jangu Uganda nagamba sobola kulinnya Uganda namugamba jangu ne mukyala wange owe Kenya owulira Mikidadi ng'alaba ki namanya Peter Kenyatta ng'alaba omukyala oli owa Mikidadi Saadi nti atujja genda tewali buzibu tujja genda ye anti bali mu government n'asooka akola na passport nga teri manya ga Kenyatta abuzeebuze yajja kukyala ki mu Uganda era oli yasooka n'agamba nti kanaye kati kubikolako leeta gundi okuyita mu government sina bureaucracy bijja kulwawo ate bakole ssente ezindeeta ezigula tiketi z'ennyonyi ko Mikidadi byonna mbikozeeko bijangu ogina mukyala wa nibutuuka wano kati hoteli gye batuukira olaba Supreme weri awawali DFC Uganda Muslim Council naye nga awo sona URA ebaddewo awo wali ka hoteli yatuukira kati olwe eno lwasinkana Mikidadi Mikidadi namwaniriza bulungi namugamba kakati ati ogenda kulaba mukulu ye gundi yatuuse ddewaani jjukira Mikidadi yatuuka ddewaani namugamba genda omusinkana namugamba ngene wami nze kamugambe nti ani agenda okuliibwa atyo kugamba
nga bamanyi bonna kiki nti Amini ali abantu. Amini agenda ajja kumulya ate tateesa nzisikana omusajja omulalu tateesa komikidadi nti nkali tugende ffenna oli mukwano era yasooka na kumukubira simu okubira Amini simu kakati minisita wa gundi atuuse tujje nti ajje twogere kati buyagende ku Nairoma yasooka nawe tugenda ku Nairo Mansion atono n'ajeema etambiro byempulira Nairo Mansion etambiro isobola kakati bwagenda nga bagenda bonna ku Nairo Mansion kubanga yali aganye Peter nga kasigenda nzekka ku kino bagenda bonna yatuuka wali Amini abalinze Amini yasanyuka naye ng'ono amulinda kulaba bw'akola ki bw'akuba mayinja asinkana mulalu n'asanyuka jjo n'amugamba nange gundi muzeeyi yaggalawo ensalo wano tewali mafuta naye nvuga kagaali n'amulaga n'amawulire obukosa akagaali kwalimu okuzannya kubanga yavuganga obugaali bwe n'amulagamu ng'avuga akagaali mbw'ava mu gundi kugula yali ava mu ku gundi ku Food and Beverages kugula bintu akagaali kaliko ekisero nakalaba akagaali ako kakati nga batuula nga Peter gundi agamba nga Amini agamba Peter nti owange Saadi bamulekawo olwo Saadi awo yanyumya nti olw'okuba oli yagaana nange naliwo nga mugamba njagala kwogerako ne muzeeyi wenkuba essimu takwata nga akwata simu nga ye kenyini akuba ki akubira eri mu protocol nga bituukanga essimu muzeeyi amala agikwata kamugamba muzeeyi gundi ali wano ndi Uganda n'Amini oli n'Amini oli mulamu kyata ayogera muki yenze naye ayagala kwogerako naawe nti omusajja oyo mutya atalina mutawaana ayogera naye ngaba Amini namna gani ngamwita Simba nga mayinga nga yiba mwita ki Simba iko namna gani munga bwogera bumusenyo eriki epitirivu sasa nini kyatu muzeeyi wagala ensawulo eno tutunda mafuta abantu bafe enjala biki yali akyayogerawo yogera ku simu n'agamba eri awo nti bagambe bagulewo ensawo bagambe bagulewo ensalo n'anyumya n'Amini eddakiika kumpi 10 ani yawunya olutalo Mikidadi awulira naye tiryamulowooza nako kati niye ate nga waali tiyayogera ku Saadi Amini nakkakkana Amini era tebyaddamu nakwogerwako nti ayagala simenyi kolagi kugaziya Uganda n'akomaawo olwo olutalo niruko naye nga yalutaasaani Mikidadi ye Amini yayogeranga bwogezi n'alekaawo kubanga alabika ng'eyayogera obwogezi ekintu n'akireka owange oluusi kubanga kati olaba waliwo gye bayita magurugusu operation nagiwulira magurugusu operation kati ye yaleeta Kagera alumbe Kagera agikole era twabeerako ne district nga ya Kagera district ng'agigase ku Uganda ng'abakubye ng'agenze n'alwana n'atereeza mbu ensonda eri okuva ekisolo mbu awo kakyama era eyo yevaako olutalo lw'abakomboozi kutereeza nsalo anti gundi reason gye yateekawo Nyerere nti omusajja ono yayingira n'atta n'abantu n'agaziya n'ensalo n'awamba kubanga Nyerere tiyalina ssebo kuyingirawa mu Uganda kutugira bwatyo naye reason yali enkulu amawanga abazungu ne gamuwagira ne bamukkiriza aba exiles abaali aba Uganda ne bafutuluka eyo bakomyewo bota ate naye kakati Amini ye yabeerangawo ng'ayagala kulwana ntalo enkya n'eggulu ng'ayagala ntalo ye
Amini omanyi bayagala omukolanga kumpi gundi bwe yali Obotetu. Yes. Obotetu bamutandika teyanyumirwa bukulembeze batandikirawo obuyeekera naye ate n'akola ebintu bingi naye bamutandikirawo kati ate Amini ye ng'oludda oli bwagamba abaali yasimba nga Amini ayagala nnyo okulaga nti ki musajja w'amaanyi tojjukira yakola wano n'agenda ne Palestine amanya Golan Heights alwane alwanyisa Israeli n'era n'atwala na Uganda abasirikale ne bakuba emmundu naye nga na Israeli gyakuba nga yali alwana n'Amerika naye nga Amini bwaki bwe yali naye gwe tulaba nti Amini yali atadde ekitiibwa kya Uganda kungulu era Uganda yawulikika nnyo ku mulembe gwa Amini n'abantu ogitegeera naye ye yawulikika mu bubi up to today Amini ali abantu naye North Korea naye obwati bwabadde naye North Korea takulaakulanye nnyo nga bamwogerera bubi era Amini embago zino zamukola bubi namuteekako embago nga nyingi n'amawulire kuva kumuwandikako nti simanyi yatta abantu 5,000 singa teri maka gatafaamu muntu kituufu mu biseera kubanga population yali ntono milioni 7 yavaako nga ziri 7 buli muntu yandibadde afiiridde 5,000 gawamaanyi naye kati bakimuteekako yatta gundi 500,000 people bangi yabattira ludda anti bwe bagamba amawulire yattako abantu ng'omulembe guno bwe gussa abantu ega nti omulambo guugwo abantu 25 bafudde bwe yali akalinnya bw'ati abakyoli abo abaali mu magye baabatta Kirindi abakyoli abo abaali mu magye baabulanya era kati bo ojja kusanga nga famire z'abakyoli ezaafiirwa abantu ku Amini nga yakayingira 71 awo 72 zaali nnyingi naye nga bonna ate baali basirikale kubanga yayingira ku barracks n'abadisi Army nga bonna barracks zonna nga tebalina misango gye bagizizza nga tebalina misango bukoosi omusango gwali gwakubeera nti oli mu kyoli oli mulamu ekyo nga takyagalira ddala abo abaafa bangi kati ate guno omulembe era kyentera okugamba nti bikoze eki bizeemu olyabuze bwebityo so si bipya kati ffe bwe tubyo oli omwana bw'ayogera alowooza byakakola ki byakatandika ate n'okulaba nti gundi zino bino ebijjawo nti kati nga bw'olaba Nuupu ze ekula nzijukira olumu mukulu oyo Ssemujjungando yali atunyumiza biza kugonjwa ku TV naga nti mumanyi nti yali ali waliwo amuwakanya yamugaa nti gundi takola ki ani Bobi Wine nze sajja kunfuga yali professor yamugamba bw'atyo amunyumya professor yangamba nze I'm not ready to be ruled by Bobi Wine Ssemujjungando amugamba nti munange tewali kyakukola tewali kyakula wewe kutubinza afuga ate n'asinga ne kyolokola ki kyolowooza ekirala mwe mwenna musirise kati gw'obuulira nze nkole ki guli professor netovaayo n'ayongerako na kino yetse Ssemujjungando yennyini nti ate ebintu bino bijja bwe biti mbu yali agenze kukima maama we ng'akomyewo okuva e Makka ku kisaawe Entebbe yamukima na taata we kakati ku kisaawe president yali agenda kuyitawo oba agenda oba akomawo ekyo nga waliwo barrier ne baali bakoze basibawo n'akagwa tosala kakati ne bayimira we bati bayimiridde taata wa Ssemujju n'alengera mukyala we ng'azze atuuse ku kisaawe ava Makka tebamanyi nabo baamulengerera eri ng'ali mu kifuba kya mukyala we okiraba nti n'agamba kyajja Simeon Wasire n'ekya Bobi Simeon Wasi ekintu kikuza abantu batunula bakola bayogera batyo nze sijja kuva kwani Bobi Wine naye kikula
mpulira ekintu kikula kakati ate yawakana nti abantu oteeka otya abatali tusomye mu mu parliament embeera ne dynamics tezimanyi bigambo by'oyogera bwekituuka ensi yeetambula nga bweyagadde Allah bw'ajagala nega nti guno omulembe gw'abatali bayivu bakwata amadalaka ate n'ekyo sikikkiriza ndaga mu bantu abakuba emmundu mu Luweero okimanyi nti baali bannadduli baali ba profesa Kigongo yali profesa mukube mundu naye mu kuorganizinga abantu okuŋŋaana ne kati si yakyali kyapasi nti waliwo okukunga n'okukulembera era bwe baali batuuse okukulembera okimanyi nti bayita Semwogerere kakati lwaki abawa abantu kati kankuweeyo kino ye Bobi takikola Bobi agoba bugobi ati agoba kiri kyegambye kati kankubule lwaki agoba kyekiri kyanyina agambye nti bano bagenda okutuuka e Kampala bavudde Moshi bavudde Moshi nga pulaani yaabwe minutes ze babaddemu e Moshi ziri ku mmeeza yani ya Mbega wa Amini ya mukulu akulira obwambega bwa Amini olowooza ani ezimuwa si bayivu ye Besigye yagambye eki ekisinza okulemesa Uganda bayivu kubanga tebakola ebyasaanidde kukola naye mukulya ssente abatali bayivu bo bakoze ebyo basaanidde okukola bye bino bye tuliko bwe walabye ekiri e Kasanda walabye ekiri egindi Iganga tebazimbyeyo n'ekitebe be batali bayivu be bazimbye ekitebe embalala awo ogamba nti si bayivu katana omumanyi Bubongoyo omumanyi gundi ani ono Dr. Zedriga oba omanyi abo basiru omanyi tutundira nnyo ekikuki tujja ne tutunuulira ekyokungulu ne tutagenda omanyi omuntu asinze okutambula mu gundi mu palamenti genda mu Hansen nga ojja kwesanga ayokyezza amalwaliro nga 10 asinze okutambula ali ku opposition okuno ne sente y'omusolo ng'atambula butambuzi kugenda kumujjanjaba kugenda mu zino trips ali ku opposition ate ayogera nnyo bwe bagaa nti ayogera nnyo sembalimanyi Nambooze yatambula ennyo subhanallah ye Nambooze ali mu gavumenti abali ku opposition nze nkubuulira bino ebyokugamba simanye oligo muyivu oligo tebalina kye basobola kutuusa era okugenda mu parliament they just legitimize the government naye tewali kisobola kukyuka kati wano bagamba basiviliani tebawuzisibwa muki mu court martial ebaali kirusa etteeka lyasigalayo naye ate tebalwanira bakoleki bwe basibye nze nakuŋŋamba omuntu avaayo ayogera bw'atyo musibayi gundi ne balejjayo gundi ani Seggona ne baleeta ani Walukagga abadde mmeya genda obuuze byakoledde abeeyo ate be bamulonze bawadde Nina Rose kibi ki ne bawana Bosha ate kirala mwemugamba kansooke kubuuza okugenda mu palamenti kyetaagisa ki senior 6 tagirina bagirina ekyo kyekikulu agirina kubanga baprofesa baganya okugenda okwesimbawo example esinga obulungi eri Lubaga division Lubaga division okimanyi nti mwemuli ekitebe kya Kabaka butereevu gundi zonna ebitebe by'eddiini ebikulu byonna biri muki mu Lubaga division ate lwakuba tebabayi wadde tulina Kibuli ne Supreme Council naye omuzikiti guno kuwensaala nate tabijja n'obumoski iwatandikira obusiraamu awo iwatandikira obusiraamu era abasajja baawo batayiriza muli abasinga awo nga batayirira nga balina omutima olumuli nga obumwano tebunajja ate bwali waze ate baagala okutayirirwa
ebisatu baafa ebitebe byonna Lubaga eri mu Lubaga division, gundi ani Namirembe Lubaga division, Namuŋoona Orthodox eri mu Lubaga division, genda wali mu Bagundi ba Seventh Day kiri mu Lubaga division. Owulira Lubaga division eyingiramu enguudo ezi international zisinga obungi ziyita mu Lubaga division, yesinga ebibuga ebikula ku speed Ndeeba Nateete olete naki ne Kasubi. Owulira kiri mu Lubaga division. Abaana kamaleyo kano abagundi bonna kubanga kalina conclusion yesinga okunyuma. Baloya abali mu Lubaga division bayitirivu obungi abamaanyi n'omugenzi Simwogere ya Mungu amusasire yali mu Lubaga division. Road mayor ali mu Lubaga division, yali ndowooza mweyewandisiza kubanga yesimba mu Kampala tagenda eri waabwe mu kyalo. Genda amalobyo gonna aga mission amakulu Lubaga division. Ekitebe kya Kabaka ne Bulange, mumanya Bulange anti ekitebe kya Kabaka n'akayanja ka Kabaka Kasubi eri mu Lubaga division. N'okimanyi nti Katone Kasibante bali ba member of parliament. Katone Kasibante bali babaka bali Kasibante ngafuga Amaserengeta amambuka Kasibante yali mambuka katwali mu Maserengeta gabatambuza ekintu tebaliyo Katone awo abantu bende baliya kibagala nze nkubulire ne galaba tekubanga bakimanyi bulungi teriyo teka opposition league kujjako kwogera bwogezi ne boogera bwimala ne bakuba akalu ne chimpolize emwebera ne basuuza ko kiki mbulira kibasuuza juzi bwe balinga bali ku tteeka lya UPDF Act. Muhammad Nsereko yomu ku balwana okulaba ngalikola ki nga bakkakkanya buno bubaleti babuleke abantu babwambale. Nkubuulire ebyo byonna era baamala kukkiriza ate nga bano boogedde ate nga bano bajja kusiba abantu bangi. Waliwo ne ssente za supplementary zaali zizze mu budget Ssemujju Nganda n'azigira nakati ssente zino zaafuluma dda. Nze njagala onnambe ekintu kirumya abantu ng'okukozesa abantu mu kkooti y'amagye. Gwe omanyire kiri bwe kiti naye bwembanze movement esooka n'etula negamba tubaweeyo kaluwa batambuliraawo bakkakana emitima era balowooze nti balina kibakoze naye nga omukulu wamaze kukola ki kyaganye tebasobola. Kati ffe abaagala enkyukakyuka tugenda kukola tutya? Eno gye tulimu kati. Abasajja baava eruweero okujja okukwata ki obuyinza wano tebajja naki tebajja ne ba professors era ba professors ba doctors ba Dr. Kiseka kabeere ba Mama Mbozi bali ku external wing naye nga bano abaana abali mu gundi abakube emmundu abasembera ne bajja bakasirye eggwanga banyi bano kano olwogere bonna basomye luvannyuma abamu kira kuba beejemu baali ba professor katugenda kola tuti tutambula leke tuweraliikira tutambula era naye bwe yatuuka wano omanyi yakola ng'atuuse wano mu Kampala President Museveni n'agamba kati njagala experience kyagala ab'emmundu mbaagala era bakwata mundu omanyi bo kye yabakola akakadde nga akuwaamu kasanvu ate omuntu yajja ne revolution mu mutwe n'ebeera nga kyalimu yagitegeera nga Castro yakikolawa nakunyumizaako ecuba yali Katukindo Otafire ye yasooka okuresigninga wano mu magye yejjeyo si mu magye yali bali ku Ntebe Road okwo bali mu bbaala nibeerayo omukyala yamunyiiza n'amugirayo emmundu n'agimutunuzaamu omwana w'obuwala omukyala yali mukyala n'amutunuzaamu emmundu kakati enkeera amawulire ne gatandika Kahindo Otafire yajjeyo ki emmundu Kahindo Otafire n'agamba yabituyinza eki revolution n'aresigninga
era omutima yagulina nnyo nayizaini nga sobola kubeera mu gavumenti etwalwanira ddembe ebyo twalwanira kuki okujjako Amini n'ebyaliwo ku mulembe gw'Obote ate nze kati ate yakomawo atya awo nze gyate kaakati ndowooza ne bamugamba kakati akasente toolye jjukira bamaze okujja batututeko akasanvu ku buli miliyoni ezo zaali zaabwe kubanga tekyamala na mwaka nga kizeeyo nga kikoze eki kizeeyo nga bwe kyali akasente ako bwe bakasala mu mateeka kasigalayo anti bakasala mu mateeka zindi bazitwala ziri bwe zaavaawa okutuuka kati zaavaawo zezo zadda mangu yali azigize ate nze ninamu n'ekirowoozo nti sente ezo ziyinza n'okuba ze zaabatabula n'ekiggundu naye nga bwe bityo abaana gwe bino biviirako ddala bino byojja n'ogamba banaye gye tulaga ani agenda okukola ki ensi neeterera etya tetulina baasoma obufuzi obukulembeze obukisooka bubeeramu inborn n'okozesa ki amagezi tolabawo chansi nnene nnyo eya General Muhoozi okukwata obuyinza kati awo ate wekijja okuba ekizibu kiri omanyi emboozi eri wagireese naye nga nkonekitinga entya oyagala gikonekitinga kutolaba kati bwogikonekitinze kati ngikonekitinze ogikonekitinze bwoti kyolaba ekyali Kenya kuki ani yagamba nti luli ani yagamba ngenda kuba Kenya Amin ate kati ani yagamba nti General Muhoozi yagamba ajja kugisabula katusubire nebaayo saadi omulala kyoga nti omwana ayinza okubeera nga Amin nkubuulira mukambwe gwokuvaayo n'oyogera ne mu bantu nti oyo mulina mutadde mu godown ayiga Lunyankole ekyo Amin wali tumwagala Amin okuyingira kwa Amin jjukira nali mu 71 nga ndi mu P1 Amin we yawambye 71 Amin yatuuka ekiseera nze nakyawa omulembe gwa Amin kasooka ngambe saakyawa Amin nakyawa omulembe gwa Amin bwe babuzaawo jjajjange musanvu omusajja oyo yanjigiriza Quran nga ndi buwe omusajja oyo nensoma nti yatandika obulamu bwange bamubulizawo ki jjajja wange yali akoze ekyo kubanga Amin teyatera kubuzangawo bantu batalina kibakoze kakati kankuweyo kino singa Museveni avaako olowooza Museveni abantu abo bonna yabakola ki yababuzaawo ebyo abasinga tabamanyi naye bw'avaako bagamba ani nti Museveni yabuzanga abantu omulimu gwa Museveni abantu baabula naye bambi si ababukola ki si ababuza kikyali kwa Amin nze jjajja wange yali avuga taxi Kampala bombo Luweero bombo Kampala Luweero bombo nga bwebatera okuyita stage naye yava mu tawuni wano n'agenda n'ayita Kawanda kati Kawanda luli taxi engeri gye zaali ng'entono kama Zakali ayiseewo naye ab'ematuga tebaamulaba yabulira wakati awo emmotoka ye wakati wa Kavule ne Kaleerwe wakati wa Kavule ne Kaleerwe awo waliwo akakundi akakubo waliwo galagi emmotoka yajjajjanga mweri naye nga temusobola kugijjayo nga nannyiniyo simanyi yali munne wa Kasimu Obura jjajja basooka ne bamukwata nga muteekewa enaggulu ne bamugamba naye nga kikirwa ekyamukwasa bwenakikubuulira ojja kuseka n'okuseka yajja ali awo manyi nga abanubbi bayita 111 wakibuulirako kati enjokyo zino ze bakola abanubbi tumanyi bajja abantu b'engulu awo n'abakakwabo nga basala egundi ziba njokyo musala
emisale kati nga batera kusala esatu kati 11 kati waliwo ow'amagye nsonyo abaana be mikwano gyange sijja kwogera kitaabwe linnya lyabwe baafuka bakwano bange ne bajja najjayingira luli omayingo ng'emmotoka abantu balina nnyo kati omukulu najjayingira takisi ye n'akuba oluggi. Ani akuba oluggi? Oli ayingidde agenda Bombo n'akuba oluggi. Bw'akuba oluggi jjajja n'anyiiga n'amugobamu ba mu mmotoka yange olw'okuba akubye oluggi. Oluggi lwe ng'osika bulusonda liga ono alukubye yandemulese eki n'amugoba kati oli n'agandiramu bw'agandiramu jjajja yalina amaanyi ezakalya munaamusikamu ku mpaka n'amufulumya kakati baamuteekako kyakuyita Banubbi 11 ekyo era bwe baamutwala enaggulu kiki baamugamba lwaki ovuma Abanubbi nti bali ba 11 bamugira n'emmotoka ne basooka bagisigaza ne wayitawo ndowooza taalinga mwezi emmotoka ne bagimuddiza nadda ku luguudo n'avuga ne yeetonda oba yeetonda simanyaawo kati ate ne wayitawo emyezi gyalinga 6. omusajja oli nayongera obusungule bw'omweyongera simanyi kubanga n'abulirawo ddala paka kati. naye yali musajja w'amafandali ani jjajjaawo tegaali mafandali kati awo ekyo kissa munno. naye nze omujaasi ayingira mmotoka n'agikuba oluggi n'ennyega ate yali mujaasi nga yambadde byamba oli nedda ate ku mulembe gwa Amiini nga kizibu okulaba omujaasi abajaasi balabika nnyo ng'olutalo luyingidde mulembe gwa Obote ate otwalaba ennyo abajaasi kuba bakolanga zi road blocks kibi nene road blocks wano nga basikombozi bazze sajja abo ne batandika okunyiiga naye oli nga babuzaawo era kyova olaba abantu ku mulembe bantu bagamba tebabeera na ssente kituufu naye ate ku mulembe gwa Amiini nga babeera na ssente mu nsawo lwaki tezirina kye zikola bona ozimba ennyumba nga nyerekuto muno oyo mwana wani akakambyako bakakozesanga nnyo naye buli ekitegeeza Bobi Wine ne bw'anaalwana ennyo obukulembeze tasobola bukwata ate lwaki oba abukutte emyaka 10 gundi yamala myaka 5 ate 5 gyokka yabeerako ne musiko okusooka President Museveni okwata obukulembeze kana akalulu ko kalabye oti anakayitamu akalulu nkano katuli bwe kaba ka mazima n'ekisirabawo kitegeeza Museveni agenda kawangu sijja gama ajja kawangula mu ngeri ye naye gwe ky'oba omanya bano abaana abali muki banabagamba bali mu struggle betunyooma kubanga buli muntu babanyooma nze gundi yajjako okubalaale Obote yagikuba Namulongo eyo Milton Obote ng'ayita gundi ayita Museveni bandit n'ayogera ebyalo byonna Lugo kimanyi n'agamba Namulongo Kabubu Kabumba ebyalo byonna n'abyogera nga mwe muli abayeekera n'ebiseera ebyo ensiko yali nnyingi naye kati ensiko tekyaliwo Eparasitayini eri ensiko teriiyo ejinja eri ensiko balwanira mu bizimbe ekyadde eri ensiko ensiko nakyo kyafuka kyakwogera naye kanagambe kali simultaneous ekintu bitandika mpola mpola okukkakkana ekizimba kyabise napaala eri ensiko ate nze n'okuba mba saagala kugezana ku byebweru buli wano ekintu kijja kigazibwa ekintu kijja kigazibwa abantu nga banyiize ate omuntu bw'anyiiga aba anyiize omuntu ekimugaana kuyingira wali ssasi kiki kati kululi kankuweyo kana kululi omanyi nga gwe balabye alidde mu revolution ya 10 tya gundi oyo atuliddemu bamukwata obanga obba Bobbi omwana kadoogo kati bwenadizi ba soldiers abba Bobbi ki nkoko ne bamukuba akakundu ku mutwe bamutta naye nga kati bakuguddemu bakukolanga ebyo bwolabye bwebampuuga nibakugoba bugobi
njagala tutunule ku butabo buno. Naye leero kutte. Onkutte. Leero nkutte. Onkutte omugamba. Nkutte omugamba ninkulaba nga omanyi bakolawo bati. Nsoma nnyo gundi. Bagina oyo yakyuka nga bali ku ggwe. Mugamba nedda. Munnamawulire okukyuka tasobola. Okiwula bangi be naakagamba ekintu ekyo nti munnamawulire bw'olabanga akoze eki ng'akyuse ate kino kannakino ne nkibagamba nti ye munnamawulire era gwe mulimu ki gwe mulimu gwe. Nze bwe naagenda ne mugamba nti wange ng'oludda ogundi kodinga yo nkodi wadde nze tonsabanga ku ssente oba transport oba kiki nenjiku kati n'omulala bw'anajja kati ensi yafuuka kiki buli omu alya ku mulimu gwe. Kakati ate nze nebaza Katonda. Nze omanyi kinasooka okwejjako kwe kuwagira ekibiina kyonna. Naye terigwa omatiza okujjako nze nakoowa ekiyitibwa ebibiina by'obufuzi. Nina we nabadde ne mukyala wange ng'alina byambuulira akakati bali mwezo agenda kuwangula lukwako ndeka naze kuwummula saakala kuwulira byabufuzi. Kakati nabeera ne batabani be erimu nga mbawulira bakubaganya ebyobufuzi naye nga mpulira omutima gugamba kwezi wava ku byobufuzi todisikasinga kintu kyonna ku byabufuzi. Bwe nzijja eno ne mumbuulira nnyumirwa era bwe tuba nga twogera kati nga gwe bwe twogedde nnyumirwa kati ngenda wa mwami Luutu naye agenda kumbuulira ebyo byenkole nnyumirwe. Nze nasigalira okuwagira omuntu ogwo geno bigirwa oba Museveni awangudde batawangudde tebinkwatako oba Bobi Wine awangudde batawangudde tebinkwatako. Nze kati bigwa bwagala kuba pulezidenti kuba MP yesimbyewa Kamuli agenze iwe Kamuli oyo ali mu Kamuli ki ali mu Kamuli municipality omanyi nalonderako Kamuli kakati oyo ebyobufuzi byange bwe biriko Liverpool bwe bagikuba basagala kuddamu kulaba mipiira bakagikuba emipiira egi sagala muntu yenna akinyumyako. Nze kati eyo kyenasooka okuwa ate nga naawe bw'oti emipiira gyali ginzise omugwalo ogwali kusoosa kunzita gwali gwa Rabu Contracts kitazi ne KCC nemmali nakubbirisirya ndi muweseru ndi mwana muto buli nakirowoozaako emmeme n'etyemuka Sonko buli mwana muno Sonko yalingalinga n'omupiira lati gwe n'agukwatira mu bokisi ng'ebulayo ddakiika emu omupiira gugwe tuyitewo omupiira n'akwata ne batukuba penalty nenywa gwe twaviiramu nga neŋŋamba kati bwe ntuuka eno nenzijaawo nempagira nejija empagira waliwo John Barnes we yabeerera mu Liverpool nenkwata ayina okulaba we bagikuba nowulira nga tandise okubeera addicted ate kasukaali kalinnya neŋŋamba ajashirafu lwaki tova ku mupiira kati olumu nali UK eyo nali ngenze mu Summer Residence kusoma kati lecturer wange ng'awagira Sunderland nantwala nendaba ku Sunderland nampa ne t-shirts omutima ne guyingira ogwo Sunderland ekyanyamba nga bagikuba nnyo kati nga bwetawangula tekinuma era nze gwolaba wano singi ku Sunderland obezeeyo kati weri naye obezeeyo bagikoze batya ngogolingako ye ttiimu yange eri etya ati akati eri wano kakati nze yenze ennaku zino Liverpool sikyayagala kugiwuliriza nnyo sikyayagala kuwuliriza nnyo bugifaako nze kakkane naye lulinga ne weekend empisa bubi kakati byebyobufuzi nze mpagira muwagizi manya gundi coach nze nabivaamu ebyobufuzi kakati bwe tuba tudisikasinga wano tukola programu zaffe zinyumira kubanga ndaba abantu nga babinyumyako ate nga mbitegeera nenga nti kakati ono bambi ali addicted ono kino kimutawaanya ono kino kimutawaanya nze nenyinyuka nenzira ewaka ng'omulimu ogwange ngumaze era bwe nva ku set saagala muntu addamu kunyumiza byabufuzi wadde okubiwuliza era bwe ngira nsomasomako wano busomisome nti gundi yakoze wali President Museveni yokekkiriza nti nno ddala mulwadde bamututte mujjanjaba wenkoma nsobola okubijjamu omutima kakati lwakuba ki
olaba nti obifaako mpulira mwana wattu abantu abasinga bagenda oyo wa NRM nizi wa NRM ne LC wano wa NRM simusisinka wadde nusu tubajimba ate nga tega sente zo ziridde nsobola okugambayo omuntu naye oyo ate nga sente nzaagala nimu NRM ani agikuwa tuwayinza kuwa wadde kikumi tebakuweeramu NRM waliwo webakuweera naye bambi bakuwayo kaakati leero luli nkwebaza abajja okugula obutabo waliwo omukyala yansindikira muganda we naleeta akantu ate nampa bulungi yagula obutabo 2 bwe twalanga luli yali ani n'abugula kati n'aweereza emitwalo 15 n'omunaana ogwo otemu supu n'empuuta supu kati kana akatabo bakayita Unforgotten Wounds. Unforgotten Wounds. Omanyi okukula oli wani taata wo yani Professor Ivan Byantiza omugenzi kati omugenzi Mungu amusaasire okimanyi okukula ng'omanyi nti professor yakuzaala professor yakuzaala ate professor ng'alina obuvunaanyizibwa bungi mu kika gwe mwana omukulu gwe mwana omukulu naye n'abeera nga akukwasa obuvunaanyizibwa angabanyizaako ku buvunaanyizibwa n'ekyapa kyawali n'akikuteresa wali aw'ekika wabatuziika n'akikuwa oli w'amaanyi nnyo naye n'otuuka ekiseera ne bagamba nti toli mwana we si yakuzaala ng'olina n'abaana bonna eri babatutte bakulu baana bagraduate nze buli omu amanyi maki baana bo kyokka bagamba si yakuzaala olw'okuba gwe wakulira maama wo oyo yakuza nga si ye maama wo nga ne maama si yamuzaala oyo yakuza si ye maama wo kitaawo yakuleeta n'akuleeta naye kitaawo afudde ono maama wo agamba nze sinze muzaala naye nga baakuleeta mu famire nga taata wo ddala oli wa mu famire eyo kizo yakuzaala naye taata wo taliwo bino byaliwo nga n'ebya DNA taata wo afudde kati maama bagamba lwayo ekyapa toli muki maama we naye olw'okuba tayagala gwate gwakuzizza jjukira step mother ayagala mwana we yaba abikola ki yaba abisigaza yaba abeera mu buvunaanyizibwa era okukebera bo bakebera maama oluvannyuma ebya DNA ebyo nga bakebera maama ne bakakasa bambi si yamuzaala ate nga kituufu si yali amuzaala si yali amuzaala naye oli ya taata bandikebedde ku baganda be anti bonna baganda be nga tukisuubira ate oba maama wo aganye siyiga omuzaala kiki ekikererusa baganda be anti tugasa taata era oluvannyuma naye ebinaddako bisanga ate kano omanyi nga bwokalaba bwokuti eno script yange kyevuba bulaba nti butono naye nga binene kino kya chapters 6 kitabo kinene nnyo naye buno bubwo obuteerabira era wembeera Emmanuel Elangoti namugambako kati ono yali Muteeso kati n'abeera nga aligondi bayitayo Ashamuko kiri Teese kuli na Soroti eyo gyali kati naye ng'akola apanga eggaali zino bicycle kati bano abasajja bava mu Ndeeba bagenda eyo okuziika Ashamuko babaziika nga waliwo omusajja ali awo akola bugaali omusajja yatuna omusajja yapanga eggaali 2 mu dakiika nga 15 agamba era gye n'amutuukira n'amugamba era ng'oti njagala okuwa mulimu ti mulimu ki kale kupanga magati wendi wano mmadi wammala tofaayo
okuvaayo n'amugamba kale mbadde nkusaba ojjo ndabeko n'amuwa emitwalo ajje Kampala akoleki amulabeko n'awulira nga bugomye mitwalo 2 agabuliwo najja eno okujja eno yamusuza mu Muyenga hotel asa mu kujjukira asula na mukasiisira naye ali contented nebyalina muno mukazi alina bulungi ne bakadde be bagamba bwe ku kyalo mugagga w'okukyalo bagamba tojja kumita tijja mugagga w'okukyalo naye be bavubuka abali bali bulungi omuvubuka ebigundi kakati bw'ajja Kampala asuze muwone musajja n'amutwala ku dduuka ng'ayingiza spare nga bapanga nga baalina olunaku olulamba bapanga gaali 3 era ng'oti yapanga gaali 8 ku lunaku lumu tayira nti bw'anyumya naye n'apanga gaali 8 kati n'amwagala nnyo era ng'oti bamugira n'amuleeta wano n'amwenyumba teyamuzaayo yaddayo n'akolagana ne bakadde be ne bamuweereza n'emmotoka ne bajja ne mukyala we n'amugamba n'ebirala byonna birekeeyo ojjangu na mukyala n'amutwala n'amukolera shopping n'amufuna apartment era ng'oti n'akola kati kiseera kyatuuka era ng'oti nga omusajja agamba musajja musasule kyono njagala nkutwala e Japan mu gundi yaki mu kampuni gye nkolagana nayo oba okole bw'onookola n'engeri sikupanga bugaali naye agenda kukola mirimu okuŋŋanya ssente naawe otandika edduuka eyo naye edduuka yaleka mukyala wa amutandikiddewo akadduuka eryo ng'era mukyala we yalikontrola naye mukyala we ng'alina emikisa yali mukazi wa mikisa era edduuka ne likula era ng'oti ali aweereza ssente aziweereza mukama we bw'okola kyoyongera mu dduuka edduuka likula kakati yamugamba ojja kukolayo emyaka 2 oba 3 odde ogwokubiri ne kugwako mukyala we n'amugamba yongeramuko omwaka twongere kati ogwokusatu gugwako agenda okudda omukyala amugamba yongerayo gumu naye nga kimugambisa ku olwo mukyala yali lubuto ayagala amale kuzaala naye si lulwe lwono yabagira anti kugamba nti si lwa era ng'oti era emyaka 3 tuteekwa kuba kakati amugamba nti omanyi nti kiroberayoko kati oli ne bimutama n'akomawo lwaki togula akatabo yasanga ono ayina lwaki togula akatabo tugende ku kabi yali amaze n'okuzaala ng'omukazi yakola bubi kanyongerewawo katono yali amaze n'okuzaala naye bw'atuuka wali omukyala edduuka yaabwe kimu kimusanyusa omusajja naye omukazi takkiriza mukwatako kati muka musajja mulala jjukira amaze okuzaala n'amabeere biki tayagala kubanga yaba surprisinga yagwa bugwi n'omwana waali awo ataliiwaawo wali ku kalina emu eri munda ebaawo naye bw'ayonsa abula ku 6 bwe zituukawo n'abula omwana tabeera waka omwana tagenda nayo ka nga bazannya akazannya kanyuma nnyo kayitibwa unforgotten ki Mask of Treachery yeyo ye Mask of Treachery keka kalimu era ng'oti kali maze okukakugamba era ng'oti nga yagwa ku kibabu nze si kasente okola ki anti gwe kyolina ekizibu kimu kati olowooza nti olubuto lwani lwona yamutwala tugende mu maaso kano sikakugambangako I hate my mom tokaŋŋambangako naye bamaama nabo atufuukidde ekizibu I hate my mom ono omuwala kati by the way katandikire gye kakoma okumpi tokunyumiza story ena lecturer university naye baawe manyi sorry kitaawe amuzaala era naye maama we amukola ki
maama wamukuza bulungi naye abasajja bedda musiraamu nga muwalimu n'asomesa abaana b'eddiini omuli noono Hamida n'asoma eddiini bulungi nnyo. Kakati atuuka akuze anko wa Hamida Jamiru ajja agamba taata omuwalimu nti manyi namufunidde omulimu nti waliwo abakola badiplomaati abo ayagala omulimu ati agenda kukola ki agenda kubeera ng'abayambako kolinati omwana nga akolowa house girl hafizi omulamba hafizi yakutte Quran omwana wange gwe njagala afumbirwe abeere mu maka nkisobola bamuleke kati n'ayongera n'amulimba n'amugamba nti okyemufunidde bali Isiraamu ate batambula ajja genda kukola hijjanga bagezere maka bagenda naye n'amukkiriza n'agenda wala n'akola ewa diplomatic kolola omukyala n'ayagala ki omwana muwala kubanga yamukolera ekintu nti abaana bawaka waliwo yali ajja n'abasomesa nga bana balimu abajja awaka ne batusomesa kati ono yabasomesanga kati ono omutwala yabasomesa yagenda okudda omusajja ava ebweru noono omukyala agenda okulaba abaana be bakola eswala yonna naye nga bagiyigidde kwani kwono Hamida n'amwagala omwami wakomawo okuva ebweru omukyala yali afunyeko ku lugambo nti ono ayagala kukola ki kuwasa mukyala we mwami we ayagala kuwasa kufuna hakki eyokubiri kakati omukyala n'amufeesinga mukyala we nga nkwegayiridde nti manyi oyagala kuwasa ate nange njagala okufuna omukazi omulala aleme kuwankawanka naye nkusaba wasa Hamida namutunula nti Hamida ayina eddiini Hamida ayigiriza abaana bafooku Hamida nkusaba omuwasi yamulondera ekintu okumanya yagenda wala omukyala n'agenda ekulaba muwalimu mu kyalo Hamida namukola eriyo yali enzibu mpande njagala Hamida ono agendeko emakka afuka hajati kiki ate bakimugamako naye nga bwe batuuka eri banensaba okkirize bamuwoowe ne bba wange nga bali ku Kaaba oyo omukyala nga yali mulungi talina bbuba wadde n'akatono ebbuba lya butonde lijja kaakati kankati nga waliwo ebiri awo ebinyuma byesaagala kugiramu naye waliwo kenjagala okunyumizaamu nga ngezeko mu maaso muli maama we ayina muwala we Nobbuwaati muganda we naye maama we nga ayagala nnyo Nobbuwaati naye Nobbuwaati nga alina ebisiraani bizibu ye takola ki talina musajja talina ki anobye aliawe waka kyava avuluja nti naye ekikutwaza Hamida lwaki tutwalamu ono omulaba mulungi biki naye asobola okukola ki okubikola ebyo byeyogedde nze njagala oli gwe mbadde naye Hamida naye kima maama okutabukira omwana we n'amutira n'omwana ako ke katabuka hate my mom baamala ne bamuwasa nze akuwasanga Hamida ate omwana yazaala mwana kale bawe namba tugende webale kunnyumira kansoke nkwebaza wange webale kunnyumira webale kunkola ki kunnanga omukutu gwo kyoba omanya kimu gulina abantu ate abo obuvunanyizibwa iyo tukirese lumu obuvunanyizibwa bannange enamba yange eri 0756 12 65 15 eyo yerine ku WhatsApp bw'otuukako ayagala okumuwandiikira ekitabo ogenda ng'oteekako ogundi nga twogera inshallah. Kale bwentu wetambule Dr. Shirafu ebyobufuzi ffenna tulaba birabe dokita abiraba nange mbiraba tewali yeesimbyewo yeesimbawo abalonzi ne bali ebinyeebwa bye kutiya namba ne bagimalawo naye yeesimbawo si balonzi bano bagundi ate era be balonzi waliwo bano abajja n'atuula naye mutuufu nze nali neekoleredde muzannyo gwange era nga mpandika kitabo nkiyita behind the scene of a politician nze kye nali njagala okuwandiika naye nga saagala kulimba baatwala enkumbi
Anze nagula nsawo ya binyeebwa. Singa sali wa amaanyi. Singa tondaba nako. Nempita omusajja n'agisiika. Naye baali ebinyeebwa paka kugimalawo. N'atandika. N'akulimba ebyobulene bwe. Okimanyi nti muno mulimu emizikiti 45 mu Lubaga. N'atandika ogiminya ng'agirina mu mutwe. Katonda wa. Akoma ku 2 gw'omugamba lekera awo. Bw'amaloga nti buli muzikiti ogumanyi nti guweza abantu 10. 10 ekyo manya nti bonna babo. Teri musiraamu. Eno bwali ekinyeebwa. Teri musiraamu awa mulala. Bateekemu ku lukambu awo.